tuli ku mukulu bamuyita ABTEX oba oyinza omuyita Abe Musinguze. Omukulu ono ayinza okuba emyaka gyatemera musigimayo bulungi naye nga batugambye ayinza okuba ali myaka nga ABTEX olowooza yazaalibwa mwaka ki nange sikuwa kituufu naye nga azaalibwa nga 7 omwezi ogw'omusanvu mu myaka egyo egy'ensanvu gyasobola okuba ate nga azaalibwa musajja oyo era nga azaalibwa mu katundu bakayita Kaboohe gyasobola okuba ate nga ava ekitundu oba disitulikiti ye bagiyita kati Sheema oba Bushenyi. Ebimu ku ebyo omukulu oyo musajja munyankole wabula nga okukulako okutegeera okuba ate nga amanya ebintu by'okubala ssente yali wano mu Nakayiba Emasaka yasobola okuba ate nga abitandikira ebintu by'empolampola. Gwe nkutegeezaako oyo omu ku bategesi b'ebivulu betussaamu ekitiibwa akadde kano era nga ye pulezidenti w'abategesi w'ebivulu olunaku olwaleero ge mazaalibwa ge. Omukulu oyo alina trademark ye y'ekikoofiira ABTEX we nasobola okuba ate nga nsooka okumulaba baali bamusibye ng'enkoofiira bagimuggyeko ne tomusanga nko nga talina nkoofiira. Leero mazaalibwa ge ono nno manager promoter era nga mutegesi wa bivulu y'omu ku basobola okuba ate nga bategeka ebivulu abawangadde paka akadde kano ng'okuwangaala yasobola okuba ate nga awangaala mu biseera by'abakafeero ng'ategeka ebivulu paka kadde kano gwa digito gwa YouTube asobodde okuba ate nga avumirya n'ayitamu omukulu no gwe kutegeeza ABTEX. ABTEX nno okutandika kw'endongo ye okuba ate nga agiyingira omukulu ono yali DJ mu bitundu byene eby'Emasaka. Omukulu no gwe kutegeezaako omukulu ono gwe bayita ABTEX. Bw'oba obuuzizaako ku bantu abasobodde okuba tebabeerako mu Masaka bw'oba ojjukira disiko ezaaliko mu Masaka waliwo disiko gye bayitanga Midland. Bw'oba nga oli DJ nga wali ogiwuliddeko ebiseera ebyo byadda waliwo gye bayitanga Midland, waliwo gye bayitanga Kamanyola, waliwo gye bayitanga City Sound ndowooza mugimanyi yamukulu kiwanuka eyo yaliwo. Waliwo gye bayitanga bagitanga Bagwanga disco, waliwo gye yamutunza Kisa, waliwo gye bayitanga Mbale disco yali yamukulu Kasagga. Ezo ku ezo disco zoyinza okuba ate ng'oyogerako. Kati omukulu ABTEX ono yalina disco ye. Waliwo disco gye yasooka okuba ate nga akolerako omukulu bamuyitanga Kyabasinga gwe yali akolera obudde obwo ng'alina generator gy'akolako obudde obwo ng'afunye kasente. Omukulu wa ABTEX obudde obwo yali atunda ku teepu zino ze bayita cassette teepu ng'afunye kasente yasobola okuba ate ng'akola disco eyo gye bayita obudde obwo yali yeeyita DJ Abe era nga sound yagiteekawo nga bagiyita Simple Villa yali ku luguudo lw'Evira osaidizawo omukulu wa ABTEX we yasobola okuba ate nga atandikira mpola embeera nga sinyangu wadde n'akamu nga bw'omanyi nti embeera y'aba DJ ng'osobodde okuba ate ng'okola disco disco tezibaamu ssente naye obudde obwa ABTEX agamba kyasobola okuba ate nga akekkereza akasente ke n'asobola okuba ate nga endongo agibeezaawo gye bayita Simple Villa era nga abeera side zoyo ku lw'Evira omukulu wa ABTEX nga disco ye weekubira abaaliwo ebiseera ebyo batunyumiza emboozi ezo nga wezasobola okuba ate nga zitambula. ABTEX okutandika kw'endongo ye mwagwa 1998 watandika okutegeka ebivulu naye ng'emyaka giri nkutegeeza yali DJ bw'oba obuzza ku ba DJ seeya nkutegeeza majwala abo bayinza okuba bakunyumiza omukulu gwe bayita bakyayita omuyimbirizi wa firimu abayinza okunyumiza omukulu gwe bayita ABTEX okuba ate nga akadde kano akyawangaddewo ABTEX okulaba nga mugezi nga n'akasente ogamba omusajja afunye ssente era okakasa omusajja ono yali badde alya ssente oba zivuddewa ABTEX yali badde azifuna ssente kubanga tebyali byangu nga abitandika. Omukulu wa ABTEX ono mwagwa 1998 yasobola okuba ate nga alaba abasajja bano bwe bayita aba Pride Production oba bwe bayita abakayimbira bajjako eno saidi z'e Masaka wano nno baali bategese ekivulu side z'omu Masaka Recreation Ground baali baleese ekivulu ky'omukulu bakiyita ekivulu kya Kasozi baali bakiyitaani ekivulu kya Kasozi bakiyita munno mu kabi nga basiibula Kasozi kwaliko omukulu kwaliko Kafeero babasudde abo nga bawerekeddeko omukulu Livingstone Kasozi abaali bazze obudde obwo abajjukira ebiseera ebyo era nti waaliwo ennyonyi yasobola okuba ate ng'ejja mu bbanga kwaliko n'omukulu gwe bayita Mulindwa Muwonge ku kivulu ekyo. Kati omukulu wa ABTEX yalaba ekivulu ekyo nga kikutte n'agamba naye nze Abe waabwe nyinza kikola ntya eyava Kaboohe. Omukulu wa ABTEX n'atuula n'agamba nkoze ntya n'asobola okuba ate nga atandika okuseetinga era obuvulu bwe yatandikiramu okubakuba yatandika n'omukulu Matias Walukaga Meeyo obudde obwo era n'asobola okuba ate nga ategeka ebivulu mpola n'omukulu gwe bayita Mamuli Katumba era kigambibwa nti yatandikirayo side bayitayo ekiryamenvu ab'ekiryamenvu ABTEX gye yatandikireyo mpola era akavulu agamba nti yateekayo emitwalo gyali 2 obudde obwo n'atandika kuba disco yali ye n'asobola okuba ate nga yapangisa Mamuli Katumba n'omukulu bamuyita Matias Walukaga. Mamuli Katumba oba yamuwa emitwalo nga 10 obudde obwo egya 98 ziba ssente mmeka ezo ziza okuba zizitowa obudde obwo era agamba nti yasobola okuba ate nga afuna akasente yafunamu enjawulo ya mitwalo nga 4 amagoba yafuna emitwalo nga 4
awo n'atandika okuba ate nga asituka omukulu gwe bayita ABTEX ng'alina ekirooto kyo kiri kinna kutegeezezza kyeraba aba Pride kyebakola aba Pride production oba abakayimbira kyebasobola okuba ate nga baleeta Emasaka ng'agamba ABTEX ow'omunyendo nyinza kukikola ntya nange nsobola okuba ate nga Masaka njikuba edda wali. Omukulu ono yasobola okuba ate nga atuula n'agenda n'alaba omukulu gwe bayita Bamuli Katumba n'amutegeeza njagala kulaba omukulu gwe bayita Paulo Kafeero ono njagala kumutegekamu ekivulu nkutegeeza yalinamu akasente ke ng'akubye obuvuluvulu. Mu budde obwo omukulu oyo Bamuli Katumba yasobola okuba ate nga amutwala ow'omukulu Paulo Kafeero ne basobola okuba ate nga bamiitinga era kigamba yasobola okuba ate nga miitinga manager wa Paulo Kafeero yamusangana ku mupiira obudde obwo manager wa Kafeero obudde obwo baali bamuyita Kizitaani ebiseera ebyo era n'asobola okuba ate nga basetinga mpolampola. Omukulu ABTEX yasobola okuba ate nga era atuukawo ku gye bayita Pride Theatre obudde obwo kwe kusanga omukulu gwe bayitanga Andrew Beron Kibuuka okumubuuza ng'ayagala kumubuuza naye ekintu mwakikola mutya ennyonyi eno gye mwaleeta Emasaka mwagikola mutya. Omukulu teyamuwa na budde kuba ABTEX obudde obwo yagenda mu Kampala yali alinamu siripa. Omukulu Beron Kibuuka nga tayinza namuwa budde nga gamba ono kapeere ki kyabuuza teyamuwa na budde. ABTEX n'alemerako n'agamba omusajja anzalaye n'agenda neyeyongerawo ne babuuza abayimbi babeera mu bitundu ki yagenda ku Naire Theatre okuba ate nga abuuza ku bayimbi ab'enjawulo n'asobola okuba ate nga atandika omukwano n'abayimbi ab'enjawulo. ABTEX bamutegeeza ennyonyi eno nno gy'ogenda okuba ate nga onoonya ogenda ginoonya waliwo ofiisi baziyitanga Take Air obudde obwo yali ebeera sayidi z'entebe abayina ennyonyi yaabwe ennyonyi eyajja Emasaka mu 1990 ku mukolo ku kivulu ky'omukulu Kasozi kati ABTEX naye nga ayagala kuyiibwa kuleeta akole erinnya obudde obwo. ABTEX yasobola okuba ate nga akola bwe kuba ate nga yagenda ne bamugamba ennyonyi gipangisa kadde kamu n'ekitundu nkutegeeza mu 1998 myaka egyo ABTEX kwe kudde Emasaka n'atuula mu Gaso ng'atudde Masaka ng'akomyewo omukulu ABTEX mu Nyendo waliwo omukulu yali agaba embaata obudde obulooni yagabanga looni. Omukulu oyo era yamugamba nti genda ogulewo akawunti mu banka gye bayitanga Greenland Bank Emasaka. ABTEX yali tabimanyiiko wadde ng'okusoma kwali okutono. ABTEX n'agamba nkoze ntya n'agenda nga kasente yali akaagala era omwami yamuwola akakadde oba kaali kamu n'ezigwamu budde obwo. ABTEX kwe kuba ate nga atuula n'atandika okuba ate nga abala omuzannyo gw'ekivulu ekyasobola okuba ate nga kisooka. ABTEX nga bwe kutegeezezza Paulo Kafeero yasobola okuba ate nga balaba. ABTEX ng'atuuse mu Kampala yaddayo okutwala akasente kuba ennyonyi n'omukulu Paulo Kafeero amuweereza akamuwa akasente yamuwako oba mitwalo gyalinga 5 yalinga deposit era ng'agamba nti omukulu Geoffrey yamuwako emitwalo 25 wabula ye teyajja era ng'akyamubanja n'essente z'akadde kano. Era abayimbi abali muntu kwaliko abayimbi abalala waliwo yali ategese ekivulu bakiyitanga bannabuddu ani asinga omukulu wa ABTEX gwe nkutegeezako era ekivulu kino yakirangira ennaku 28 tukyali ku mboozi ya ABTEX kikofiira nga tukyagenda mu maaso. Omukulu gwe bayita ABTEX ng'asobodde okuba ate nga amaliriza byonna obudde obwo ekivulu kyali kya 13 mu recreation ground mu myaka egyo era ng'omukulu ono ABTEX yasobola okuba ate nga akuba ekivulu kyekimu ku ntandikwa ye ng'atandise okuba ebisaawe. Recreation ground wano yasobola okuba ate nga aviira ng'asobodde okuba ate nga akuba ekisaawe era ng'agamba nti ekivulu kyaggwa ssaawa nga 2 ABTEX yafuna ssente n'afuna ssente era agamba nti yasula na ku poliisi bwe yavaawo ku poliisi kwe kuba ate nga yagenda mu Centenary Bank ne babala ssente ekiro kyonna. Gwe kutegeezaako ya ABTEX ekiro kiramba lunaku lwonna nga babala ssente. ABTEX yafuna ssente era yali ntandikwayo obudde obwo n'asobola okuba ate nga akikuba bane beebuuza ABTEX yakoze atya wabula mu kivulu kino ABTEX ategeeza nti omukulu Paulo Kafeero yalaba abantu nga bangi nnyo yasooka ne yeekuba n'agamba kasajja musajja okoze ssente sooka onnyongeremu akasente era yamwongeramu emitwalo 5. Kafeero yali agaanye asobodde okuba ate nga agaana wabula ABTEX n'amwongera ekya5 obudde obwo ekivulu kyasobola okuba ate nga kikola nza kubuulira era abajjukira ennyonyi yaliwo ABTEX yagireeta era ategeeza nti omukulu gwe bayita Mulindwa Muwonge yamuyamba nnyo kubanga obudde obwo Mulindwa Muwonge yasobola okuba ate nga ajja obudde obwo baali bamuwulira ku radio era ng'agamba abamu ku bapulezenta bagamba nti abatayinza kuddawo y'omukulu gwe bayita Mulindwa Muwonge kuba yasooka okumukolera erinnya awo nno omukulu gwe bayita ABTEX erinnya lye bayita Abe n'asobola okuba ate nga agamba nti erinnya Abe lino kandisaleko libeere ABTEX production
kubanga ali akopi aba Pride Production nasobola okuba ate nga abitambuza mpola mpola. Wano no wajjidde okubeera nga ABTEX Promotion promoting abayimbi managing abayimbi ab'enjawulo mu mbeera nga bwetambula. Era ABTEX ategeeza nti yegomba nnyo ba manager ng'omukulu gwe bayita Jeff Chiwa era kyayagala okuba ate nga akola akadde kanalina abayimbi ba managinga ng'omukyala gwe bayita Selena Bata, Lalisa n'abala bangi nnyo basobodde okuba ate nga ayambako, basobodde okuba ate nga akolaganako nabo ng'omukulu Chris Evans n'abayimbi abala bangi nnyo basobodde okuba ate nga asobodde okuba ate nga atambula nabo. Omukulu ng'amaliza okuba ekivulu obudde obwo ABTEX yafuna ssente nga bwe nkutegeezezza era ng'obudde obwo abali bategeka ebivulu mwalimu aba Pride Production, waliwo omukulu gwe bayita Sematimba gye bayitanga Semat Production, waliwo gye bayita bagita Tamukati, waliwo gye bayitanga VR Productions. VR yaleeta Lakeduba abagijjukira ebiseera ebyo. ABTEX ng'afunye ssente okuva muri Action Ground yagenda mu Kampala n'agula gye bayita Sahara Pickup obudde obwo yagigula $8,000,000 najja ng'avimba mu nnyendo yonna ng'abantu bamutya nga bagamba akasajja sente kazikubye katya. ABTEX teyakomaawo nasobola okuba ate nga atekeka ebivulu ebyenjawulo n'atuukako ne side ze nabugabo omukadde oyo. ABTEX yakuba nnyo nasobola okuba ate yategeka nnyo ebivulu era abajjukira ABTEX yategekako omukulu gwe bayita Ofono era ndowooza ebiseera ebyo bagamba abantu bangi nnyo baagwa, abantu nga 18 baagwa mu nnyanja nga bagala kulaba Ofono. Ekyo kyali kikangabwa kyamaanyi nnyo side ze nabugabo omukadde oyo. ABTEX yali omutegesi obudde obwo era abajjukira n'emboozi y'omukyala gwe bayita Saida Kaloli. Emboozi ya Saida Kaloli n'omukulu wa ABTEX abagijjukira obulungi. Bw'oba oyogedde ku mboozi ya Saida Kaloli mbwa ABTEX yabba Saida Kaloli, wabula ABTEX yategeeza ebivulu nga bw'omanye ebimu ebivulu bisala era nga ABTEX yali ategese Saida Kaloli mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga yamutegekako emasindi era nga buli kivulu yali amuwa $100,000 oba ze zaali miliyoni nga 8 obudde obwo. Wabula bwe yatuuka Embaale ekivulu kyasobola okuba ate nga kyakwata era nga ABTEX agamba ekivulu ky'Embaale yali akitunze. Wabula omukyala gwe bayita Saida Kaloli atuuka ku kisaawe n'abagamba nti abawagizi ab'Embaale nti tebampadde mahera bazita sente mbutampadde sente, ABTEX tampadde sente. Abantu kye bakola Saida Kaloli bamugamba ozze kuyimba, bamukuba era n'okudde Tanzania yaddayo na bigere awo na ABTEX. Wabula mwagwa 2017 omukyala Saida Kaloli yakomawo neyetonde ABTEX olw'ebyo n'ebyali biriwo kuba endagaano gye bali bakoze. Saida Kaloli yetasuubira nti ekivulu kiyinza okukola paka awo nno embeera bwesobodde okuba ate ng'entambula. Ye mukulu oyo gwe bayita ABTEX y'omu ku basajja akadde kano abasobodde okuba ati bapromotinga abantu ab'enjawulo bava eri Mbambaleese bebamu ku ba promotions manager oba manager abategesi b'ebidongo abasobodde okuba ate nga bakoze ebyafaayo byabwe. Era kigambibwa nti ABTEX ono mwaggwa 1990 omukulu basudde nga yakafa yategeka ekivulu yali ayise omukulu bamuyita bakyayita ne bagenda side z'ekinoni eyo yakuba ebivulu kyalo ku kyalo ng'abateerawo TV nga balaba ku ngeri basudde gye lyafuddemu ABTEX n'akola ssente. Bannanga ABTEX emboozi mpanvu nnyo naye emu ku ebyo leero mazaalibwa g'omukulu oyo ABTEX tujagulizaako wamu n'omukulu oyo ABTEX ab'omunyendo bamutegeera ab'omunakayiba oyo omukulu oyo ABTEX gwe bayita Abe Musinguzi ava Kaaboohe musajja munyankole wadde nga ye agamba yakulira munnakayibaawo ye emboozi eyo yemu ku ebyo.